ayagala nkubulire waliwo omulundi gumu Gaddafi bwe yabeera ow'amaanyi ennyo n'alekeraawo n'okulowooza nti nno obuyinza bwe busobola okukoma Libya n'alowooza nti asobola okufuga Afirika. Waliwo olunaku lumu we yayita abakulembeze bonna ab'ennono mu Afirika. Ennyonyi za Libya tebaalinya na nnyonyi zino endala. Buli ggwanga nnyonyi ya Libya ye yagendayo n'ekimu omukulembeze ow'ennono ne batwala. Bakabaka bonna ne ba chiefs mu Afirika ne bakuŋŋaana e Tripoli ne batikkira Mugabe ekitiibwa ne bamanya Gaddafi nga gwe kabaka w'abakabaka. Gwe kabaka w'abakabaka. Olwo ekitiibwa nga kibamuwadde kya Yesu Kristo. Nti gwe kabaka w'abakabaka. N'agenda mu kalulu kaali kaakaggwa myezi bwezi nga kawangudde n'ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100. Ndigonga lone muwagira. Yes. Bamugamba nti nno jangu munange n'abantu bali eri abeegugunzi teesa nawe naga nti ezemmese ngenda zisaanyaawo. Tunakiwulira. Ne watuuka ekiseera Gaddafi baakuba Gaddafi n'olwaliro tamanyiddwako malaalo. N'amalaalo kali na kavubuka kamukuba. Nti wano okumugamba obugambi nti wano we baziika Gaddafi omanyi nawe. Olwaleero nga wanoonyeza abafamire n'obagamba nti Mukama Katonda mumugamba ki? Bakugamba nti mazima ffe tetumanyi Katonda kye twamukola. Naye nga Gaddafi yafuga Libya emyaka 42. Yalina emmundu zisabyalo. Ne Museveni ze yalwanyisa Luwero ye yamuwaako. Gaddafi ensi ye kumpi yali egenze mu First World. Ng'amaanyi ageewulira. Ngera galina. Era Arab Spring bwetandika ng'abantu beekalakaasa mu mawanga ago. Teyasuubira nako nti nno n'ewuwe kigenda kutuuka. Olabira ku speech gye yawanga agenze mu lukiiko lw'amawanga amagatte nga yakitalo nnyo. Gwe naye olowooza abantu Gaddafi be yafuga emyaka 42. Ate nga basirise. Ate beesuulamu batya jjulume ne bamuggyako. 90%. Byabaka Maweri n'alangirira nti afunye obululu 99 n'obutundu 6. Babaka magasiba. Ng'alina emmundu. Zirwasa mayinja nga n'amawanga ga kirimaanyi gamutya. Alina ennyonyi. Ng'ayogera n'Amerika n'ewulira. Gaddafi nga bw'akyala kuno ng'amagye ge gadisaaminga nga bwakyala nga wano ng'amagye ge gajjako emmundu amagye gaba pulezidenti bonna abalala abali awo ng'ataking over ebyokwerinda. Ng'ennyonyi bwegwa bweti ku kisaawe eggwirako endala 3 emu nevaamu emmotoka endala nevaamu jipu endala nevaamu ki n'afuluma ekisaawe ky'eggwanga eryo ng'abantu be tebayiseeko wadde mu migration. Oyo ye Gaddafi. Museveni aliko we yatuuse kwabo. Naye abantu be Libya ng'olowooza n'okulowooza nti babayoola ettaka. Ngafeera. Ng'ogamba banaye bano abantu nga baasiriwala. Omusajja n'abafuga emyaka 42. Ngale mu 90%. Yatuuka ekiseera ng'alina mutabani we Ali Gaddafi. Omulenzi oli nga Gaddafi ogenda n'omugamba nti munnange pulezidenti mbadde ngamba kino naga nti genda olaba omulenzi. Era abantu bonna ne bamulaba nga ye apparent omulangira alinze eŋŋoma. Era nga tewaliwo kyakubuuza nti Gaddafi bw'anaavaako ani anako nga mutabani we nga byonna biwedde no bali ate abaana ba Gaddafi n'obugezi bali bagezi nga basomye ngono dokita. Naye ssebo bw'osoma Bayibuli mu kitabo kya Yobu waliwo we baga nti abakadde n'abakulembeze si be baali badde abantu ab'amagezi naye Katonda mu byonna yasinza amagezi nti kubanga addira abakadde n'abaggyako amagezi. Naddira abakulembeze n'abakunamya n'abafuula abantu abo kugamba ekisasalala mu kaseera buseera